We congratulate Uganda. Ensinkano y'abakiise b'amawanga ga nnampawengwa mu lukiiko lw'amawanga amagatte yegguddewo Olukungaana lw'amawanga gakola omukago gwa non-aligned movement e Munyonyo. I wish all the best and every success to our Ugandan friends as they embark on this exciting journey. Mu kwaniriza abakiise bano, Minisita wa Uganda w'ensonga ez'ebweru w'eggwanga Gen. Odong alaze essuubi nti binaava mu lukungaana luno byakuyamba okugonjoola ensonga eziruma amawanga agegattira mu mukago guno. Mu nsonga ezinokoddwayo mulimu amabanja, obutujju, enkyukakyuka y'obudde, endwadde enkambwe n'ebirala. The deliberations during your session will be important as you seek common ground on all issues. Obubonero bwonna bulaze nti ensonga y'olutalo wakati wa Israel ne Palestine yakubeera ku mwanjo nnyo mu bigenda okuteesebwako mu lukungaana luno. Yadde nga waliwo ebyateesebwako ku nsonga z'olutalo luno mu nsinkano bano gye balina mu kibuga ky'e New York eky'Amerika omwaka oguwedde, abakiise okuva mu mawanga ga Buwarabu balowooza nti waliwo ebirala ebisaana okutunuulirwa ku by'olutalo luno. The UAE just fully supports the chair's proposal, which has been endorsed by speakers before me, to not reopen the final document of Baku, save for some technical updates and, of course, necessary language on the devastating war on Gaza. Israeli war of aggression on Palestine, which was also affected countries like Lebanon and Syria and others. I think this organization should lend its full weight to the people of Palestine in this critical hour. So, wano omubaka wa Palestine ku lukiiko lw'amawanga amagatte wasabidde omukago guno okuyimirira n'eggwanga lino okulaba ng'ebikolobero ebikolebwa ku bannansi baalyo kukoma. We need the support of our movement after we put an end to this aggression to support us in acquiring our natural and legal right of becoming a member state in the United Nations, and the global consensus on ending the occupation and the attainment of the inalienable rights of the Palestinian people, including independence and the right of the refugees. Mansour atendereza n'ekyeggwanga lya South Africa okukuba Israel mu kkooti y'ensi yonna ku by'okussa ku lutalo luno olugenda mu maaso. In going to the ICJ, asking for provisional measures on the subject of genocide, many of us supported their effort. We will be waiting for the ruling of the court before the end of the month, and we will study it, we will analyze it, and we will decide collectively the steps that we have to take after that decision. Bwetwogerera ng'abantu 2,300 be battiddwa mu luwannanda lw'e Gaza era nga bangi babundabunda oluvannyuma lwa Israel okulangirira olutalo ku ba Hamas nga beesasuza olw'obulumbaganyi bwe baakola ku ggwanga lyabwe obwaleka nga bannansi ba Israel 1,300 bafudde. Ebinaava mu kuteesebwa ku nsonga eno byakubaganyizibwako ebirowoozo olukiiko lw'abaminisita b'amawanga ga nnampawengwa olugenda okutuula olw'okusatu lwa wiiki eno nga bano bye banakkaanyaako bakubyanjulira abakulembeze b'amawanga g'omukago guno.